wala olina essimu ezoominga. Shadow zijja kuba nyingi awo. Twagalayo okukala. Tusembera ku katono light ogitegeera nnyo otegeera gogo idirector mulambirira. But affected, especially who have COVID. Part of the aftermath, COVID. Yali affected. Manya abantu 2 years nabatudde wansi. Kati ne bamanyira eventually okuba nti bagenda mu kafunda akamangu awo mukamangu awo kwegamba. They realize they can kusanyukira kwawo kumpimpi. Kati it affected the theatre. Namamanyira kati nekya affecting the theatre nti abantu kakati nga bamanyidde okugenda okukafunda ako. Kati what we are trying to do is to try and bring the people back to the theatre, okubakomyawo mu theatre n'okubajjukiza nti essanyu lyeriri eno, ate n'okutambula n'omutindo manyi.com naye edduka nnyo. Kati naffe tugezaako nnyo okuba nti twagazisa abavubuka mmwe mulina lifestyle kakati eri emanyidde DSTV, all the films on the gundi, ebipiira and so on. So ebintu ng'ebyo byonna bibadde biwugudde abantu, especially the mmwe abavubuka abayouth ab'ennaku zino. So what we needed to do is to try and see, to take ingredients ennungi mu productions eza theatre tusobole okuba attracting back. So kyetutunuulira nti ki kyetusobola okukola omuntu okumujja ku ebyo bibalaba kati bye bamanyidde ne baagala to be integrating mu theatre yaffe kakati abantu basobole, because kati mwe abavubuka mujja kusonyiwa ate mwe muliwo mwe abavubuka mu constituting a biggest percentage mu population ya Uganda. So tulina okulaba engeri yonna gyetulina okubaagazisa ekintu kino. Uncle Bossa, back then twalina omuzannyo gwa ceasefire. Yeah. Omuzannyo ogwo gwaggwa ne wajjawo rumors nti mu abakulu temukyayagaliza bato kubanga bayetanira mu theatre oba mu mizannyo egy'enjawulo. Temukyayagalaza opportunities? Sikimanyi nnyo because sinza kukirina kukyansaringa bulungi because nange I was just invited to take part because gundi yakisooka okukichampioninga omugenzi. Kakati bwe namanya when they invited me era ekyasinga okunzikiriza nti omugenzi was a good friend of mine. Omugenzi yalina passion for art, so nga siyinza kutuula butuuzi ne sibe a part of his initiation. So that is why I went there. Kati ebirala byonna ebya administration biki ebyaliwo saabimanyako n'akamu n'akatono. I only contributed by being part of that. Is it true that abaana abato temukyaba platform? Why not? Naye ze personally simanyi about my other friends, but personally that is what I want, because ngenda nsikamu mpola mpola, but I don't want to live vacuum because I have passion for art and for the entertainment industry. I don't want to live vacuum in the industry. So I am so much in a campaign of making sure the youths come and cover this up. So, say personally, that is what
kati simanyi about others, I can't speak for them. Yes. Bangi beebuuza nti omuntu yenna yenna waba agenda okutuuka ng'alaba fuuse mu time ey'okwa retirement abaako omuntu gw'akuumira okutambulira mu kalakita ye. Olinayo gw'okulumiza okutambulira mu kalakita yo? Ngezaako, and by doing that, the first thing is passion. Abantu okwagala ekintu kye bakola, okwagala art. That is the first thing, because oyinza okugroomingera omuntu naye bw'aba nga talina passion, you won't get what you want. So first of all is to create that passion into somebody mwagazisa ekintu. So I'm still fighting, era munyambeko, era omulaba ng'omuntu alabika alinamuka mundeetera.